Yes, okay, Empire Movies Production ateba tuletedde ekyomulembe. Firimu kino ke tulabe kalango kayo. Empire Movies Production Uganda. Tebaze bokabe gatidwa ko banafa batambuzi media. Bwe bagamba karo na mulugo okera kusinina giba misinde. Esawa kasitazi wera munane ezetuntu omanya ekiddako. Kino kyenyambadde. Gwe kyenyambadde okimanyi kino kye bayita kaladi. Seeka tati atannamanya kiri kalo. Movie tukyalaba kalango kayo katono nnyo. Mwana wange yanguwa otegule ebintu esawa z'abakulu zisembedde. Nze nyambadde nze naziseka manisuli. Seeka manisuli omukanga n'ebyo. Tamanyi kiri kalo na mulugo. Movie Oya kamulali. Twale eri Emizimu agamba agisomereddewo yakamulali kyayogerako tannakimanya ekyali kalango nagambye va mutamuzi media Uganda. Kati bamulagirako bwerere ekiki bamulagirako bwerere gali okwesitula yoka. Movie tukyalaba kalango kayo kiri ekyalo kya Misambwa. Waliwo essaawa ze mutalina kutambula. Kiki? Seeka yabadde yeesuddiya n'akaladi atoloza tegyawunye dda mugulewo nammwe. Ddayo gye muva. Movie tukyalaba kalango kayo wabulanga gya kiri kano giba misinde gyokka eri kalango giba misinde. Akalo na mulugo ekitundu ekyokubiri patu ene kutebwamu ensimbi bannaffe aba SMP Tours and Travel bagaye bakola ku byentambula yonna era nga basangibwa ali ku kizimbe bakiyita Juliana Complex Kampala ku Luwumu Street. Ojja bakubira ku 0785 59 730 ba ku 0709 778 988 wamu ne bannaffe aba Shafiki Property Services Limited abasangibwa wali emutundu ekisigula ku Bunamwaya Road. Bagamba nti bakuletedde ettaka lyonna mu bugazi bwonna okuvira ddala ku poloti. Ennamba bafune ku 0788 9 5753 be bannaffe abatera ssente mu firimu eno girinde essaawa yonna. Akalo na mulugo.